Alright, embeera ya bunkenke wali mu State House mutabani wa Gen.Muhoozi Kainerugaba okugobwa ku Sandhurst University abana b'enkyukakyuka batabuse soko ulize wano katininyo atumaye tweyongereyo ne byatulese olunaku olwaleero. Temusobola tukalakatamya akaaga ate ne muleeta abaana bammwe nabo bajje batukalakata mujuga bannange temutujuuga emyaka ena tukkiriza Alright, bwe twogerera ssaawa zino eno mutabani wa Gen.Muhoozi Kainerugaba abaana b'enkyukakyuka gwe batunuuzamu emmundu bagezaako okubeera nga bamukuba left right to the center since n'abaana ba NRM aba propagandists ab'enjawulo nabo basazeewo okulumba abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi. Bidde negenda kunyumira gwe munankyukakyuka aliyeyo nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Hon Muwanga Kivumbi okutugibwa finally kiri confirmed waliyo ba NRM propagandists wa bloggers basobodde okubeera nga abafulumya abwino ogw'enjagala osooka okoleki omulabe nawe otubulire ebirowoozo byo mu comment section bivudde wali ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwaleero mu conference nabyo mu maaso awo tubirina ogenda kubeera nga weerabirako leader of opposition Joel Ssenyonyi baagala okumugyako atidde oba tatidde byonna mu maaso awo tubirina nyongera bajjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guneeno ogwa Wonder Boy Anesesa olunaku olwaleero abaana b'enkyukakyuka batabukidde mutabani wa Gen.Muhoozi Kainerugaba baagala agobebwe wali ku Sandhurst University bagamba nti no Sandhurst University is training dictators. Kituufu okusinziira ku mbeera egenda maaso mu UK abaana b'enkyukakyuka actually batandise n'okwekalakaasa nga bali ku mulamwa gwa kulemesa mutabani wa Muhoozi okweyongerayo nsonga ki bagamba mbu Sandhurst University erina tujja kuguyita muze wabula nti abantu abavaayo naddala nga Africa bakomawo ate mu mawanga gaabwe mu Africa ne banyigiriza eddembe ly'abantu sinakindi n'okufuna okufuuka ba dictators. Twalabako ndowooza ekyo bakijjira ddala ku Gen.Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza Gen.Muhoozi Kainerugaba is a bad image for the university. Abaganda balugera nti omuli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna kati ekyo tukirabira ddala nti Gen.Muhoozi ke yayigira ku Sandhurst University bano anticipating obagamba bateebereza oba basuubira mbu ne mutabani we waba ayigiddeyo asobola okukomawo ate Uganda naye n'afuuka akayinja mu ngato naye n'afuuka ekizibu abaana b'enkyukakyuka babatabukidde. Okay, nyongera bajjukiza video yo mugituweera ka like esobola okubeera nga etuuka. Gen.Muhoozi Kainerugaba, what do you think he is feeling right now? Tolina omumanya akazito kamutuddemu kubajjukira nti kiringa bokera ku machango oli makanika noyigiriza omwana wo kanika kyategeeza nti obeera ogezaako okupromotinga generational ng'omulimu kati kyekiri ku ne Gen.Muhoozi essaawa eno kati bagezaako okubeera nga balemesa that linkage oba that lineage kati baagala batememu keyo chain baleraga nti Gen.Muhoozi okuviira ddala ku taata we okuva omwana Gen.Muhoozi kati n'omuto naye bw'aba avudde ku Sandhurst. Wano wenyini wenjagala nkubuuze nalabeka bannayuganda nga bagamba abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi kiri nti tewali kye bali naye nga okusinza ku information gwe tulina abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi babiri nawuliddeko mbu Shadrack wamu ne Shalom Namagembe bonna batunuulidde medical courses baagala kufuuka ba MD ba medical doctors wali mu ggwanga lya America. Kati njagala tukompeyalinge scoop oba tukompeyalinge ebintu bibiri. Omwana ali kusoma amagye oba amagye ku Sandhurst University. This is just a normal university in UK. Wano just in Africa tubeera ntujibwana nenga eri bo bagitwalanga normal university. Omwana ali kusomera wamagye ku Sandhurst n'omwana ali kusoma medical course ku Harvard University. Njagala tusigire ekifaananyi who is better. Ekituufu kiri nti ani mugezi ani gwe baba babalanga omugezi ogamba nti okubalanga omugezi emundu buli omu asobola okuba nga agikuba ne bwoba nga totegeera bulungi kale ng'olimu yabayaba nawe yaba ne Dr. Kizabesi yakuba ku mundu naye ate we tugenda mu layini y'okubeera omusawo medical personnel it takes a lot of IQ and brains. That's right. Kubera omanya anatomy ya buli kimu obwongo. The advantage is that both parties serve their countries and help their countries. But what differentiates the two? Nti mulimu
ate taking us that advantage until they have the guns so they can do what they want. So olwokuba tukiraba naye abasawo ekitegeeza nti bo si ba mugaso. Oba nfuna omusawo ayina engeri gy'ayamba eggwanga gy'aligattako n'omujaasi ayina engeri gy'akola ki gy'agatta naye ku musawo n'omujaasi anasinga ogattako. Of course ati batutaba ntalo omusawo yaba asinga okulwala kwa buli lunaku naye entalo si za buli lunaku. Chekiza omusawo is the better option. Exactly. Dile tulaba entalo mu. Ngenda ba mutubulira mu comment section akonnuka abagezi mu comment section mbenga mutubulira eriwe esinga medical course oba maje. Asokolirize abana b'enkyukakyuka nga bayisamu eggaali tumayi tweyongereyo n'ebyomukulu Muwanga Kivumbi. Tufe by'okuzanya bino by'okwesiriwasa. Mufuuke omuntu omu tukyalina budde kati muzeera ali mu kkomera okaaba Dr. Besigye ali mu kkomera akaaba. Give me one fundamental reason why they're in prison. Give me one reason. Oba abaana bonna abali ekitalya in all these prisons. Give me the reason why bali mu kkomera. I mean here, ladies and gentlemen, these people are either dead or they've been incarcerated. They're in prison. These people have not done anything wrong. Their crime is to have a different opinion with the incumbent government. Now that's not democracy. If Sandhurst is here to train people, to destroy people out there, it's high time to check your record. So ladies and gentlemen, we kindly want to amplify our voices on behalf of the Ugandans who are in prison, Ugandans who've been displaced like we are here in Britain. Some of us have been in our lifetime because of the atrocities that are going on in Uganda. Have you made an effort to look into the human rights record of Uganda? Sandhurst, Major General Nicholas, have you checked balance of all your students? I'm talking about the son of Muhoozi Kainerugaba, one of your former students. That man is killing people in Uganda. Do you feel the noise? Do you feel the pain Ugandans are going through? Are you just going to sit back, business as normal, because they can afford it? But it's the Ugandan taxpayers' money, smeared with blood and suffering and tears. That's why we're here today. We should be somewhere, some side, having a good time. But we're here to speak on those people who can speak for themselves. We are here to speak on behalf of the human rights abuse in Uganda. Stop giving this impunity to some few because they can afford to pay it. This is the taxpayers' money. And I want to tell you one thing, British people. We have a debate in Parliament right now. The immigration issue has become an issue that is bothering this country today. Do you know the cause of the immigration? The more you train these monsters behind me here from Uganda, you breed these monsters. They go back out there in Africa and they destroy people's lives. And the British people are picking up the pieces whether you like it or not. Yes. You're talking about the immigration, but it's your foreign policies that are affecting the British people here today. I am a taxpayer. He is a taxpayer. He doesn't know what Keith Starmer and the boys in Downing Street are doing. But Major Nicholas right behind me here, listen to the voices. Stop training these monsters. Monsters that are going to destroy the world. Monsters that are displacing humanity. We are human beings. We want democracy. Every human being wants democracy. Even the people of the United Kingdom. Enough is enough. When we talk about enough is enough, Major Nicholas, I don't know if you can hear me, but maybe you hear it on social media. Cross-check the record of Muhoozi's son. Muhoozi's son, Ruhani Kainerugaba. These people are destroying people's lives. Don't sit back and say business as normal. It's not. Because we are, the people in the UK, are picking up all the madness that's going on around the world. When are we going to stop
When are we going to put a stop on this? The taxpayer has paid enough for foreign policies. Enough of this madness, foreign policies. Major Nicholas, I'm going to keep on calling your name time and again. Yes. Muhoozi's son, you are breathing in this fundamental institution that has been designed for the best of the best. Unfortunately, you are breeding a monster. A monster ready to destroy people's lives. So it's high time you came and talked to people on the streets. Yes, we might sound like we're making noises, but I'm telling you there's a message behind it. Because the British people want to know what's going on with these foreign policies. Enough of the madness. It's high time you highlighted these issues. Alright, nga tubitadde hakumabali ndowooza muwulidde era gugenda kwetubulira gwe oli ku tiimu ki team medical course oba tiimu obw'amagye. Olunaku olwaleero waliwo video eyagenze maaso ne saturating kimanyi abaana b'enkyukakyuka bali eyo mwezi ogamba abaana boy lwaki oleese full figure talina mugaso naye bino bye bigambo ebimu betulaba nga bayisamu eggaali at the end of the day ne basobola okubeera nga babituukiriza. Atulabyeko full figure olunaku olwaleero video nakikasa nagamba tino omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad asaana kubeera nga attibwa. Oh my God, what a bad statement from a woman of such character. Full figure abantu bangi nnyo bamutwala bamubala ng'omuntu alina amagezi. And fine, sometimes ayogera ebitakwatagana oluzungu ayinza oba nga tamanyi. But at the end of the day, mu byayogera mubeera mu sense. Exactly. At the end of the day, byayogera beera mu sense. Tetukyagala tumutwalemu nga comedian tino ayogera oluzungu olutakwatagana. Maybe gamba tino mu Uganda oba mu Africa embogo tukitwala ng'ekikulu naye Nigeria embogo kya bulijjo. Osegere kati kyovula video za full figure tezitrending na Nigeria kubanga bo batwala ng'embogo kya bulijjo. Osegere kati full figure wavayo nayisawo statement eyo tino basaana okuttibwa. How big is that statement? How much of a magnitude can it bring out or can it move? Osegere mu bana Uganda. Given the fact nti omukulu full figure also meet Mama Flower. Mama Flower, by the way. I recognized. Recognized. Atwe akala ngo tumuyise ko electricity mama alina nga sinyo. Full figure ali recognized as a presidential advisor. Kikulaga ki nti waba tusokwogera statement ngeyo. Tayinza come very out of the blue. Kitegeeza nti biviira ddala munda oba ina wakiwulidde oba ina oba waliwo enteekateeka egenda amaaso oba waliwo kye bafumba emabega naye kyanaku nnyo ndowooza n'Abannayuganda ffenna kyandibadde kyetaaga ntusobola netwaleka moment of silence ba political prisoners bonna tubasabira naddala kati abanafuye n'emaanyi nga Elias Lukwago ba Dr. Kizza Besigye nti bo amaanyi tebakyalina. Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero bamuliise mu kkooti takyalina amaanyi. Oh my God, things are happening in Uganda and njagala museke mu resistance means of full figures ziri so emotional. Ebira obeera ng'oli oli mutabani olina Oluganda ku Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad bini bigambo tobitwala that serious but still it is out there. Era video yafunye views ku TikTok erimo videos millions. Mulimu n'abasanyufu okuwanja wale abasanyuse so simanyi na Uganda gye tulaga but this is a video. Muwanga Kivumbi, congratulations. Abantu abamu mulina kufalina eggwanga okutereera. Ekyokubasa tekimala. Amini gwe muwaana abantu yabattanga. Amini gwe mwogerako abo yabattanga era singa tebaliiwo. Kati abantu bakimanyire nti babakwata nabateka mu basement ne babata. Naddamu n'akola ekintu kyekimu. Naddamu n'asamira abantu. Nalaba omusajja ng'agamba mbuno Muwoozi bamutwale ku DNA. Really? Mu government kijjo osobola okukyogera nti Muwoozi bamutwale ku DNA. Osobola kukyogera mu government yani. Mumpayo government emuje wala widde yabeera wadde wawulira mpulire. Gyosobola okuyimirira ku CDF w'eggwanga oba mu first family even semateeka w'eggwanga abatamanyi constitution musome constitution. Musome ku penal code 7. Ekwa article zonna obutalumba first family obutajinyiza obutajemanyiira obutajiyasamira. Muwoozi ye first son wa President Museveni.
Nagamba Muhoozi mulabire mu biti bibiri ya CDF egwanga ino naye mwana yazalibwanga abaana abalala bamuzaala nga bazaala abaana abalala bwe mwagala eddembere mu human rights bakole ne Muhoozi bwazagala omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family. Muhoozi naye yazaalibwa mu first family gyatamanya nti agenda gizaalibwamu ate Katonda n'amuyamba n'abanga buli kyali akikoleredde. Muhoozi talina kufuna human rights zinamukolera. Mumpeyo government emu gy'omanyi gy'osobola okuyimya n'ogamba nti omwana oyo first son bagenda bamukebera omusaayi n'obeera ng'okyassa n'ogenda bugenzi mu basement. Abantu abamu balina kufa. Lino eggwanga otereera abantu abamu balina kufa. Eddembe liri too much. That is too much. Eddembe liri too much. Abaana ba boda bomwana wa boda kwata omusajja wa benzi namufuira namufukira namuvuma madanda bomusajja na ewali nankulabye enasana yabadde bapakinze kawundo ye oba biki oba wa boda nakola ki omuntu atavuganga ku motoka tamanyi ba boda kyebeyise li motoka oba tagulanga ku motoka abamuvuga motoka ngasiza mmwe naye lwali gule motoka tali muntu alina motoka mu nsi ngakera kumanya najigula ayagala wa boda omwana wa boda akuyisa nadda ku motoka najikuba mugere bwe tu ngakala budde nadduka kuba kimanyi tosobola kumugoba ya wati kati wafuna gapo kisango na kitomera olina kukitomera butomezi